Lwaki bwaba yali asinga radio lwaki radio yafa Wizo nakati talina hit lwansonga nti time yali eweddeko tuweerereza mu time mwali musobola okuyimba ennyimba za Mose mameka abayimba ennyimba za Wizo anti bagamba oluzungu lwayimba then that's the bwobo busukkulumu bwakola ki byo bitwalabanga Moses Radio akubye oluyimba ne luyitawo yali yeyazise ku time ya munne ate yali yeyazise bali mu time yemu kubeera yateekangako munne ekya talent amanya abantu abasinga mwagala nnyo ebyangu kyovola ebya Mose mu byagala nnyo byangu byalinga bibanguyira ebyabizo byali bizi kyovola mu mwana nti yali tamanyi kuyimba Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. wangambye nti Moses Radio Wizo yali asinga ddala Moses Radio mbadde nsaba onsaasire manyi tokolera nnyo bantu bano bakutabula era tuyagala bamalirako obudde ne mbadde nsaba onsaasire obeere wakisa tugendeko mu details kubanga ng'oggyeko okuba nti gwe wali lwasama naye ate wayongerwako erinnya eryadde teacher tegeeza nti wali musukkulumu nga byonnyonnyola omuntu wabigattagatta abifunamu enjawulo mbadde nsaba otuweyo ka special era nga teacher by profession Moses Radio ne Wizo yali musukkulumu atya mu by'okuyimba ku Moses Radio kintu kyatabudde abantu abasinga ngenda baddirayo ku muntu omu the late Hamani Basudde ne late Paul Kafeero Job okimanyi nti Basudde alina ogulobozi gubini yasinga Kafeero okuyimba nzikiririzaamu ne bonna baali bayimba wanze Kafeero buli kimu ekyange yakinkolera tokiraba musical tokiraba naye bw'oba oyogera ku bantu abataano abasooka Basudde asooka Kafeero teacher menyamenya ensonga kati ne Wizo bw'oba oyagala kuba radio sooka Wizo nga tanayogera kwani era bagamba bawizo baabali bambuse edda bawizo babadde wano tosobola gamba Mose babadde wa pozo gamba Good Life olwoza erinnya lya Wizo olwa family gyava musiri tekyali kya family ekyali kyanjawulo kyali ayina mwe musobola okuyimba ennyimba za Mose mameka abayimba ennyimba za Wizo anti bagamba oluzungu lwayimba then that's the bwobo busukkulumu bwakola ki oba mumpunye Dani omutegedde wama Dani antegedde omuntu Wizo bwe busukkulumu bwakola ki nti kibatwalira n'obudde okuyimba ebibye kubanga biri hard yabitwalira obudde aye tebifaanagana yali aboggola buboggozi nti yali amusinga nedda listen mu nsi yonna mulimu barafuneke bangi naye batunze platinum bambuziza ekibuuzo roughneck bangi betuyina naye batunze platinum bambuziza ekibuuzo lwaki bwaba yali asinga radio lwaki radio yafa Wizo nakati talina hit lwansonga nti time yali eweddeko tuweerereza mu time olwaleero gwe oli wano oli ku mukutu guno nsinga followers naye ng'ate mu time yange wali tosobola kunzija mujjukiramu wakomanga eri okundaba era lutalo ng'oyinza okumalako wiiki ng'onoonya appointment nanoonya appointment nekunonyeza omwezi mulamba naye kati olwaliro nsinga follower sikusinga time follower sikusinga no nze naweereza ejjange negukola ki neguggwa nammwe muweereza okola ki oguddako Michael Jackson bali olwaliro Chris Brown be baliko so ekintu ekibonyabonya abantu bano abajajinga Wizo ne radio time yababonyabonya yebabonyabonya tebayawula time ya muntu twetwalira mu myaka ne twetalira mbudde kano tatufugira mu myaka Wizo ne bwe yandifudde radio ne Wizo ne bwe yandifudde ne Mose teyalizemu kuyimba bali bagata time abantu aba lwaki yekyo bagata time yaabwe era kyobula baba wamuludde mu lunaku lwe lumu time yaabwe yakwatagana nti yatuga ekiseera nga n'olina wabayimbi oluyimba lwe lumu asobola okugiteekako munne mu video oba namuteekako ki wali ku bigambo Wizo Radio Good Life time y'abantu bafunya mu kaseera keekamu era ne bagibwako mu kaseera keekamu omuntu yandigambye era ekyayinza okuba nga ekyabaviirako okwagala okugenda solo
kwalina okuba nga kulina omuntu gwe kulina tesaali ndagaano ze baakola mbu endagaano ziba za myoyo mwekizibu kyemulina nti mulowooza zino endagaano nti za saddaaka endagaano za myoyo mwogera nnyo ebintu nga temumanyi nti ebintu bimwogera Katonda abiwandiika Katonda akolera ku kwogerako luno olulimi luno lwe lutonda nze labongo nsobola okukola ekintu nga njogedde bwogezi nekikubaako nsobola lwakuba nti nze omwoyo gwange ate byempeerereza musiweereza mu bukambwe nze ate mpeerereza eno mu kukyusa abantu kubatereeza mu kkubo ttuufu bino byetwalaba nga Moses Red yakubye oluyimba ne luyitawo yali yeyazise ku tayimu ya munne ate yali teyeyazise baali mu tayimu y'emu kubeera yateekangako munne bano abantu abaawukana twalabaziza Bafana ne Moses bwe baali bayimba bonna ne baawukana ate ono kyamutwalira bbanga ki ziza Bafana ate yapambana nadda ate olina abanga agudde nate naye n'akomawo ne bakomawa omu yatuukiriza ebirooto bye abantu abakompeyalinga radio ne Wizo tayimu yebasombowa n'obutamanya ekya talenti amanya abantu abasinga mwagala nnyo ebyangu tuvola ebyamoze mu byagala nnyo byangu byalinga bibanguyira ebyabizo byali bizi kyovulamu omwana nti yali tamanyi kuyimba byali wala nnyo n'okutegeera kwabwe ne kaakati bikyali omwana wa Katonda ngezezaako okwongera okunyonyogera Lwasamadde Ticha ono abeeko nenge gyatutangazaamu naye endowooza yange oba eyiye tetegeeza nti ate eyiyo nfu kubanga gwe mukama waffe wadde ye yejjeemu ne ku MRLife omuwagizi babo nze sinoonya buwagizi ku MRLife gwe mukama waffe mujjeemu omukulu endowooza tugiwanye ekitiibwa naye bwe tubigatta osanga olwo bisobola okujja ng'omukyuzi ku mmeeza y'ensi yaffe ne tugitwala mu maaso ekibonyabonya abantu ku radio ne Wizo time bagatta time era baali baagala okumenya time nga bagezaako okugimenya kyobula omu yavaawo time teyavaawo by mistake kyali kya butonzi tugambe nti yali agala okikomya ye yavaawo kuba kusalawo kwa Tonda ani gwatwala time ya Wizo bino bibagamba nti lwaki tayi ya nnyimba kyagenda mu kibaala si luyimba lwa Moze lwa Wizo yali ababuuli abaali bamubuuza nti takyayimba n'abagamba ekituufu kizo oluyimba olwo yali agala kubaddamu mwenna abaali abatamutegeera mu kusooka twalina Michael Jackson katulina ba Chris Brown tekijja kuba Michael Jackson munafu naye time ye yaggwako twalina ba Maradona ba Pele saawa tulina ba Ronaldo tulina ba Messi tulina kati ba Jokalezi tulina ba Sesiko nsi y'emyoyo mwe abadde illuminated mukolera nnyo mu time yo bwegwako ovaawo n'ogenda mu kirala era bw'okiremeramu bakufeedinga wangisebo radio ne Wizo bafunye mu kaseera keekamu Katonda yabajjako mu kaseera keekamu ekyokuwumula kw'omu kigambibwa nti omukago gwe baali baagala okumenya okusinziira ku ndowooza gwe gwaleeta ebyo teyali mistake radio ne Wizo ona baali Illuminati baali illuminated radio ne Wizo teza Wizo naye akyali illuminated era akyali musukulumu the legend omuyita legend lwaki omuyita legend kitegeeza yasukuluma mu ekyo kyeyali akola ki akola abe together nkwatako no mu ngalo naye kati zengege sakiriza mu Illuminati bekwata mu ngalo tonkuba empewo ezezo ebe Illuminati by the way kitegeeza zikwata gobo otula n'omusumba ofuuka musumba
badde ntidde ludine kakambu kwate no botula n'omusumba ofuuka omusumba botula n'omusamizi ofuuka musamizi lwaki ebintu muleme okutambuza ensi nga bwetambula onyumiriza nti ebiseera ebisinga obeera wali empewo enkyamu esobola okwambala nze nzikiriza nti teri mpewo enkyamu esobola kwambala nga toli mukkiriza nayo empewo teyambala muntu nga tokkiriza goza imanye ebbanga empewo eziri omusinga tezibabuukira empewo bamala gikoola bamala gikoola bana batugamba nti omuzimu tegwali gukwe ne gumwambala ate omuzimu ya malayika bwe watugambye baba bakyamu waliwo okubanga amanyi nagambye ekintu obulogo kasi ekola omuntu asobola ogikuwa nagamba labongo oyo mukama nsaba omumpeere ekisiraani aba agenda wali bamutomere era namala okutuka nagamba nze nabagamba oyo tansobola ajja kubonaabonya tanaba ate nkyamwongera so abayimbi bano abaawukana tubalabye nga bwe baawukana kizibu nnyo okuddamu ne bapiikinga bwakiri omwalemala baba bamenya maanyi Katonda gali agabawera okwo amanya ekizibu ekitulina nti mugenda ne mujja mu limelight emyoyo egigaba omukisa oba egigaba chances egy'obuntu ng'ogugola bongo kati ne gujja gwosiima abantu bameka babiri kati ate bwe guwulira nti mwayawukanye nagwo gukola ki gubaabulira ebiseera ebisinga tuli okubibulira nakubiwa kitiibwa gwali atugoberera n'obirondo bamu ki ekikolera ne kitakolera nze nzikiriza nti amaloboozi agayita ku lulimi gonna gaba ga mugaso naye kisinziira ku mutima ngeri ki egakusanzeemu nedda omugeri gyogaweerezaamu engeri gyoweerezaamu gwe wenyininyini gwoweereza essaala embi omuntu era gwe wenyini gwoweereza essaala entuufu ennungi eri omuntu gwe oliko Katonda gwe choosing either to go wrong or to go right bana abazadde bagamba kyanaggwa oli kikolimo kyanaggwa oli kisiraani kituuka esiraani ekikolimo ne kikirengera nti gwe bayise ekikolimo kitegezayo yenze mu nsi y'abemba wampewo omuntu asobola okulangirira ekikolimo n'akisazaamu era n'olulimi omuzadde munange ali eyo omukisa weeguli lekera okuvuma abaana b'emisambo ebikolimo emizimu sitaani olulimi lutonzi toddamu gwe Katonda gwe yasinzirako okukola ensi buli kintu kyolaba ku nsi kuno kiriwo because of omuntu amuwanya ekitiibwa buli kyolaba wano nekitulinaanyi wano ekiri invisible n'ekiri visible kyonna yakikola lwa butonzi bwa muntu era kyonna kiri under you badde ne lwasama naye mulekerawo okulowoozesa abantu nti okubira eliminated oba oli muntu mutemu oba oli nedda oli mukkiriza wa Katonda omusukkulumu. I'm telling you, there's a lot of pastors bemanyi abali eliminated, there's a lot of sheikhs bemanyi, there's a lot of bishops bemanyi, fenna buli wamu football baani gwe buli omanyi nti waliwo omwana wa Katonda yateekawo abantu babasukkulumu ku bannaabwe abasomesa okusomesa bannaabwe okuyiga ekyo kye yatuma ku nsi okukolebwa. Nange benfuna akadde nga ku mukutu guno nsomesa abo abadde tebannamanya nti waliyo obwakabaka bwa Katonda obwaddala sisi buno bw'okuwaayiriza okuyita eno neeno noyitambuli direct yogera ne Katonda wo. Obwakabaka bwa Katonda oyo era buli ku nsi kuno. Katonda kati kankubulize manyo kati kankubulize kaweza Katonda akufugirawa simanyi akufugira wano. Katonda atuwa ebintu ebi yes na no. Okimanyi ensi bagivugira ku bigambo bibiri yes na no. Yes na no. Nemo muwanvu yensi ne mukigazi yensi tambule ku bigambo ebi yes na no. Gwe muganda wange ali eyo oli muyimbi oyagala mawulire Caspat News Agency beyune twava ku mbeera ya dduka nti kakati ngenda kuyiriba eno TV ngenda kuyiriba ono munnamawulire awo twavaawo era twavuddewo. Kampani eno ekola mulimu ki ezze okusembereza egguliro okugatta ku gguliro oli muyimbi oyagala kuyisaawo oluyimbo oba oyagala kukola mukko starting abakulu bano we bazireeta yakwetaaga kusima ngenda kumukubira
pastor abakulu bano bwakakola ku stand abakulu bano bwe baleeta bu stand obo tebwalinga bu stand mfudde oguru kuvuddeko nenga tekunavaako Casper News Agency bajjokola bakugatta kugulire ngo batukira ku namba z'essimu eziyitaawo bakoona kuli TV gye weegomba oba baku relocating abaga nti okusinziira kugulire lino TV eno yegendo disaana munamawulire eno yagendo dyandolinga era tugenda dikwata bwetuti olwono kasita mutula ku meza ne muteesa biggwa otula butuuzi wakaawo na remote yo ne weeraba mu ngeri etaweebuula oba nabo baakoppa bye mwakola kati nange nsibule stand abakulu be baleeta bu stand nange nsibula afudde oba okubiga bebekulu afudde onomalirizo ngamba kale kati nzingende nange nsooka okwebaza abatanjagala ku mukutu guno nti mukoze kyamaanyi nnyo okumpromotinga mwebale nnyo mwebalire ddala mwe mumufudde ekyendi naye nkwebaza asajja okukubira essimu oleme kukomawo wano in fact kyekingeni balina kyogerako nokomawo njagadde okuwa waliwo ba YouTube ab'amaanyi abamanyi nti b'amaanyi bwe balaba interview eno gye wanzijjako nga bagira ku TV kugundi kweje emikutu gyammwe ne bankubira olina ngamba owootya fala amaja interview abalabi ba omukutu guno gwa MR live bagamba mukama wammwe fala amacha gwe teacher gwe professional gwe professor waffe n'otuma n'owooli tukuyitidde ebbanga n'owooyo bakiwampa kubanze ndi fala bakuyitidde ebbanga tobawa omanyi ffe mu butonzi bwaffe Katonda bwe yatuwa tetuli gamba nti ono mukama gwakutonedde naga nti oyo buli muntu asobola ofuuka omusukulumu buli muntu asobola okukola ki fuuka omusukulumu ayinza okuba nga gwe obusukulumu bwangambye tugatte wano nga gwogenda kunyongerako nangenda kwongerako ekyo badde okimanyi okimanyi nti abalaba abali ku mukutu gwo banyongeddeko amaanyi twala omukisa guno okubategeeza nti nze ndi fala simanyi byenkola sibitegeera sina following yangamba fala talina na following nomwa interview Katonda oyo yatujje wabi eyatuwonya okulya kasasire yatujja ku nguudo yazaatu situla paka wano tetulina gwe tuvuganya naye era tuli bagezi ffe tuli basiru nnyo ekitenkanika wabula yatusaasira busaasizi okututuuzaako mukulu wange ono nze emyaka 10 emabega naye siba na kumusemberera this is the fact naye Katonda yazansitudde antuuzizaako naye okimanyi nti akweruminate nze ntuba nga tuli ku level yemu etuula ffenna tuli wano ffenna okitegedde nti oli illuminated osukulumye yo kitwale mu linnya ly'omuntu yenna gukkiririzaamu abakitwala mu Muhammad mu kitwale abakitwala mu Yesu mu kitwale abakitwaliza mu busamize mu kitwale naye buli w'osukkuluma ku banno manya nti Katonda akuyimusizza eddaala obeera illuminated oyo yatuwonya na panti ezaalingamu ebituli eyatuwonya ensekere nga zituluma ne twetakula eyatuwonya okutambuza ebigere okwambala nda panti emu ne tumalako omwaka okwambala ogusaati gumu ne gufuuka eddiba